majje gaffe aga Air Force ali ku rank ya major ngambye nkugambe nti I hope Ssemujju agenda kubala abafudde celebrating endooza mu njogera yaga nti ndooza kina mutwalira omwaka mulamba nga ali ankoko abafudde bali 3 asimanyi oba bawere ebisatu isi mu parliamenti nasooka nga abasirikale ba UPDF abawe Somalia bantuukiridde we twagendera nga babasasula $1,200 gavumenti ya Uganda basalako $200 kati abalwanzi gwalowooza nti abasirikale abali Somalia tebanjagala ate nze gwe bajja wange ne bawaaba bwe nkituusa mu palamenti nankabirwa nayogeranga katabalwa ne mugaawo naleko nankabirwa abasirikale bamanyi nti gy'oli olowooza lwaki nze atabaagala ayagala bafiire Somalia ate ewange gye baddukidde wenjogera naawe kati saawa zino babayita batoko group nyina benabadde nabo nga baŋŋamba mulimu n'abapoliisi kati bagenda basemayo tusasula mu maaki nga kati banaatusasula era nga bakomyewo wange Ssemujju Nganda abasirikale bantegeera bulungi okuva mu ntandikwa nze saawagirako Uganda genda Somalia meeting ya yebayita ya AU eyatuula Ethiopia Mwami Museveni yali omu ku bayogera era okwogera kwe UBC nekuleeta Mwami Museveni n'agamba tagenda kukkiriza Basomali kuba iziramayizinga. That was his speech. Tajja kukkiriza kuba impozinga ku Busiraamu bwambaka kubakaka Somalia abantu abaliyo ebitundu ebisuka 98 ku 10 Basiraamu. Museveni waganda ekimutute Somalia kulwanyisa butabakaka Busiraamu ku nsi y'Abasiraamu. Nze Omusiraamu oba nsuubira ki? Kinava ngamba nti mu lutalo olwo nga Museveni ye waawagira Abasiraamu butasaasaanya Busiraamu eri bantu nze mpagira Basiraamu era n'olwaleero ekibwe nkyali mpagira Basiraamu babeera nga abagendayo bagenda kugaana Basiraamu kufugwa nga bwe baagala. Naye ekyo tekitegeeza nti abasirikale abali abafa tebannuma abamu si baluganda ba Museveni ojja kwesanga ng'olumu n'abamu nabaluganda bange kubanga amagye abagayingira tebamala kubuulira olugenda Peter gwe batiddeyo wa Luganda lwo ate gwe oli mu kukaaba nga Museveni mutabani we teyagenzeeyo. So abasirikale abafiiridde Somalia basaasira naddala famire zaabwe kuba zo zaafiiriddwa abaami niko mwafiiddemu abakyala abaana baabwe eriyali mbasaasira mu mutima omulungi naye olutawo lwe baliko siruwagira simanyi bwekyo ntegerekeka bulungi mbasaasira olw'abasirikale abaafudde naye olutawo lwe baliko siruwagira. Teriiyo muntu ayinza kwogera nga Museveni bwe yali ayogera ne wabaayo Omusiraamu agenda omuwagira point number 1. Point eyokubiri ne we yali badde nga Museveni tayogedde bw'atyo. Nze sirowooza ensi ya Somalia yakulemberwa Siad Barre myaka 24 nakyemalira nga Museveni n'agifuga n'abuuza abantu emirembe mpaka gavumenti ye lwe yavaako. Gavumenti ye bwevaako nebeera nga olumu situbola Sudan nga teriiyo teri gavumenti. Ekyaddirira abaalimu abasirikale abakulu kubanga Somalia abantu batamanyi ng'ojja kuba nti Basiraamu balina ebika kati ab'ebika buli omu n'asalako waafuga n'avutwalako bebayita bawoolodzi ensi neggwawo. Yet Somalia yabirinako n'amaanyi n'erumba ne Ethiopia n'eyita Cuba egiyambe. Ebyo byagenda okuggwa abakulu b'ebika clan leaders ne baimaamu bamaseeka abakulu mu Somalia ne batuula ne bagamba tukomezaawo tutya ensi yaffe. Kwe kunga Abasomalia abato ne babakolamu amagye
ne bateekawo gavumenti gye bayita eya Union of Islamic Courts. Union of Islamic Courts nesooka nekulemberako ekitundu era nga gyeri waliyo emirembe. Singa walabanga TV abakazi nganga nti bukyanga tubaawo ntibabanga emirembe nga gye tulina ne bagenda ku pooti ekisumaali na buli wamu. America nga tebaagala ne Ethiopia nga tebaagala. Abantu bajja kutegeera nnyo obuzibu obuli wakati w'ensi ezirinaanye Somalia, Ethiopia naddala Kenya. Kenya erina Abasomali ndowooza miliyoni 2 ne Ethiopia erinako paati Abasomali gye baga nti eyo yaffe bagikaayanira. Ethiopia bwe yabawulira nti kati bamaze ebitundu ebirala byonna balina 5 star mu flag yabo. 5 stars zitegeeza the greater Somalia, si wali wokka wokka. Bali Somalia, bali Ethiopia, bali Kenya. Boye ensi gye baagala kati Ethiopia ne gaabagayi wano banaatereera. Bayinza otuddamu nga luli bwe baatulumba ne tuyita Cubo tuyamba. Ethiopia neerumba ng'olwewulidde nti ebitundu ebirala byonna Union of Islamic Courts kati bigiri mu 5 etandise kwolekera Mogadishu n'ebitundu ebirala. Ethiopia mu kulumba era yuko America yagiyegerera because America n'olwaleero ekyaliyo neyo okuva lwe batta America ne babawalula ku nguudo kati ereeta nnyonyi tekyaweerezaayo musirikale n'omu. Ethiopia bwerumba kati America kwangwa negenda mu UN nefuna resolution nti baleeta amagye ga UN gagaane Union of Islamic Courts okuwamba Somalia yonna. Bwe tutyo bwe twagenda kati Union of Islamic Courts era ne bagikuba America ne Ethiopia ne bagizze mabega ne bagikubira ddala. Kakati Kenya yayingira nga bamaze kugirumba kati ekyavaamu kyekyali ne mu Batalabani. Abatalabani gavumenti yaabwe yali ewambye obuyinza ng'ebujja ku Northern Alliance eyabeerangayo. Abatalabani kigambo Taliban mu Luwarabu kitegeeza muyizi. Talib ye muyizi omu ng'ogamba student. America yamala okuwagira bamujahideen ne bakuba Russia ne bagigoba Afghanistan. Negenda ennaku zino mu kitabo bakiyita My Enemy's Enemy. Yes. Abamujahideen America be yawanga ssente bwe bakuba Russia nedduka ate ne balekawo gavumenti ne bakola kusingako ensi ne descending into anarchy. Kakati abayizi ne beekuŋŋaanya ne beekola mu Taliban yali movement y'abayizi gye mumanyi ng'Abatalabani. Ne bakuŋŋaanya ne beesonda ne baga nti katutereeze ensi yaffe. Kati America negamba muli batujju. Olwaleero America yatula n'abatujju e Doha nekkiriziganya nabo. Gavumenti gye yali ewagira ng'egiwa ssente empitirivu n'ebyokulwanyisa yagwira mu ddakiika emu ng'America egenze. Kyekiri e Somalia. E Somalia Al-Shabaab mu Luwarabu kitegeeza bavubuka. Youth. Shabaab Al-Shabaab bavubuka. Bwe bamala okusuula gavumenti ya Union of Islamic Courts abavubuka be yali ekuŋŋaanyizza abaali bataddewo emirembe bali bamaseeka bakulu abamu ne baduka ne bagenda e Yemen ne banabavuka ne beekolamu omulimu. Kakati ne babadikiryalinga abo batujju tebajja kufuga. America ekuba, Uganda ekuba, Ethiopia ekuba, Kenya ekuba, baleese Djibouti, baleese Burundi. Tumaze Somalia emyaka 17. Tubeera tutya ng'amagye nga Museveni yagenda mu nsiko emyaka 5 n'aleezinga amagye ne gajjako gavumenti ne gakwata obuyinza naye nga mutraininga amagye okumala emyaka 17 nga tegasobola nga nammwe mwennyini abazze okubayambako tegasobola bawa security. Isi Somalia abantu baleke kulimbibwa. Teri bantu 8 bayinza kuteekateeka nga batubwira nti abalumbye enkambi babadde abantu 8 ne beeteekateeka ne batambula okuva gye baavudde ne balumba ne bukya nga bali awo ne bagendako ne mu kibuga ng'abantu babulijjo tebabawagira. It is not possible. Abantu ba bulijjo Abasomaali ababeerako mu Union of Islamic Courts bo baagala nga ne part of Afghanistan we yali buli omu ajja kwagala gavumenti eri strong esobola omuwa security ne waabeera nga tagiwagira. Teri yagala kusula ku nsiko. Kati olwaleero America kye baayitamu nga bali Afghanistan naffe kye tuyitamu nga tuli Somalia. Unfortunately ba America bagendayo nga bagenze kulwanya interest za America. Ffe kati wano twagenzeyo nga tulina interest ya Uganda n'emu. Wabula amagye gaffe abaana abafiiriddeyo
galinganga omusajja kati alwana Sudan Hamdan bayina mu kitundu kino ekya Sudan ekirinaniganye ne Chad ku border eno ne Chad ne mu Chad ne mu Sudan kitundu ekirimu abaddugavu ne kirimu n'abawarabu Dafu n'okugenda ddala okutuuka kulina na Chad bwe baali balwanisa Bashiru nga abaddugavu naddala abaddugavu abamu lekyovula ina ebya Sudan byabalimu okutegeera n'abaddugavu abasinga obungi baali basiraamu naye nga bakooya abawarabu mu kwekalakaasa kwabwe nga baagala kugoba gavumenti ya Bashir abawarabu abaaliyo ne beekolamu omulimu balwanyise abaddugavu abali mu Dafu n'ebitundu ebirala era abaddugavu be baatuuma amagye ago be bagayitanga janjawidi baddugavu be baali bayita abawarabu bano abeekozeemu omulimu kati Hamdan watandikira ene ne muno omulala wa Hilali bwe bali mu kusooka actually eyali abakulira janjawidi abawarabu bw'amala okuwangula olutalo luno olwakuba abaddugavu ate Bashiru n'amutya n'amugobako n'alyoka aleeta Hamdan amukube Hamdan taking over. But the point is nga bw'olaba Bashiru yaleeta Hamdan najja kati olwaleero nga Hamdan yalwanagana ne gavumenti je yayambako okutuleeta mbuyizi eno eriwo. Hamdan yatuuka nga ye mubbi wa golodi awo mu katundu konna ye mubbi w'amafuta n'afunayo kyenjagala okuleeta ku Uganda. Bw'amala okufuna amagye bateebereza nti ayinza okuba alina amagye gasukka n'emitwalo 10 n'agafuula gakupangisa. Saudi Arabia wegenda Yemen ne mugala tuweeyo emitwalo 2 ne bamuwa $1 billion. Kyovola gavumenti eno yali mercenary. Yes. N'afuuka nga amagye ga Hamdan ge galwana e Libya otawo olubaddeyo Egypt enayo interest ne Turkey. Kati nga waga Hamdan nze mpaayo omutwalo. Mperezaayo. Kati Uganda tesobola kutandika kukola bintu ebyo. Nti America egenze kulwana Somalia. Negamperezaayo. Echa Hamdan okitadde wano. Hamdan is a criminal. Hamdan alinga Vanguard. Wagner. Buba criminal, baina criminal gangs. Criminal nabo bawamba government. Kyovola kati ali mu government nga vice president ya Rwanda. Kati ali criminal wa ku street. Era government gyalimu. Abamerika bagiri kuganizinga ne sanction bazi bajjako. Gugulooza nti nali awo vagabond. Sanction nga Bashir amaze omujjako mu government erimu Hamdan as vice president. Era kyobola olwaleero bamutwala America ne Saudi be bataddewo entegeregana eziri ejidda. Bamuli kuganizinga. Baliga nti ati tujja kutula n'oyo musiru. So kati kyekizibu ekya Uganda nze kyendaba kyetuyina amagye gaffe agali e Somalia. Agafa agali e Somalia tegakulemberwa warlord. It does not matter. Oyinza okukola obwa warlord. Bwe twali tuwagira M23 twali ki? Twali tuwagira ki? UNF reporting ega nti abayekera abatuusi abali e Congo mu Kivu wansi eno South Kivu tuwawagira lw'amawanga. Kyonga nti ne gavumenti kyovola basobola okubeerayo state terrorism nga gavumenti bwegera neronya ba terrorist ku street ne gavumenti esobola okubeera ng'eri involved mu terrorism. So ekye Somalia gye natandikidde yes abasirikale aba Uganda bafiirayo bannuma era nsaasira famire zaabwe naye olutalo lwe baliko siruwagira 100%. In fact nze ndowooza ni Museveni yali wadde ajja amagye ga Uganda e Somalia n'akomyawo abaana olwo interest zaffe endala tiinayo wali bwe weeyongera okutabanguka bakkirira eno emundu ziyite Kenya ne zisiba nga ziyingidde eno through Karamoja Bakalachuna ne bazifuna. Kano erinnya ndyerabidde owa UPDF bamutwala Luzira nga bamuvunana kuguza Al-Shabaab emundu simanyi oba okyajjukira. Emundu zino eze Karamoja bazijje Kenya kuba ne Kenya mubatulukana awo nawo n'emundu zijjudde ne zino ze bapangisa ne bagamba nti poliisi yapangisiza emundu ne batta abantu. Emundu abantu basobola okuzifuna e Yemen emundu zijjudde. Bano bawulira abapirates abagenda ku mazzi ne balumba gundi zino ez'amafuta. Emundu actually golooza nti Abakaramoja we bali be basinga okubeera ku border. Lwaki olowooza bo balina emundu? Olowooza nti bonna bazijja Somalia. E Somalia wabeera ne Union of Islamic Courts ng'etaddewo eyimpozinzeeyo authority, etaddeyo order
kyali kyangu era America kyebalwawo okutegeera nakubadde nga bategeera nti kiri kyangu nnyo okuddira abatalabani mu Afghanistan n'obaleka mu buyinza n'otandika kubaholdinga accountable ku bintu ebikolebwa Afghanistan ng'ensi okusinga lw'obakuba ne babeera mu nsozi ne bakuba abantu bomu ne beetegekera nawe okulumba gy'oli n'obeera muyoleke nabo kati olwaleero America yali egaa nti bano batujju omuli n'omu gwe baateeka ku lisiti ya most wanted terrorist ne batuuka okuba nga batudde naye Doha mu kisenge kyekimu most wanted terrorist bino abantu Peter babiprofilinga abantu nze nalina omwalo omupalestine twali Norway Oslo University ne bamubuuza lwaki mukwata amayinja ne mukuba tanka z'Abayisirayiri isn't that suicide is it stupid omwana atugamba nti tewaliwo option wakati wa bulamu na kufa ne bw'otaakuba tanka mayinja era bagenda kujja bagiroolinge mu nju yammwe babatiremu naga wakiri ogikubako kale wakiri ne wakutande nga naye anyiize nga talinganga ali ku pikiniki abantu musobola okuba drivinga mukola ebikolwa eby'obutujju gwe Somalia waje wali wajiwulira before nti Abasomali baali batujju waje wali wabawulira nga tebannaba kugenda kubalumba kujjako gavumenti zaabwe gyalombuliye nti ensi gyeri wawulira waliwo ku hijacking ennyonyi waliwo okutega bomu nga baziteze Basomali kyekyatuka ku Trump afulumya lisiti ya ensi z'abasiraamu zitakirizibwa kuwa visa irani nazimenya bwazimala abaali bavuze ennyonyi ne bakuba America bonna baali ba Saudi ne Saudi olwokuba bagagga teyateekako Saudi bo basigala bafuna visa zigenda mu America ne bamubuuza nti abaakuba bomu wano bonna their nationality baali ba Saudi kati Saudi ebeera etya nga yo teri ku lisiti yaabo bomye visa ate bana abatatukuwangako n'ogamba nti be ba terrorist kati bino mulimu ebyobufuzi ebiri international bwe baba tebaagala gurupu emu ekinzeeyo kali akatabo aka the confession of an economic hitman America balina interest ezaabwe mu bwensi yonna Uganda abakugu ba UN bwe baafulumya report ne batugamba nti Uganda ewagira abayeekera ba M23 ne Rwanda Nankabirwa Ruth yali Minister of State for Defense yagamba nga ali ku media center nti tutte Somalia tulinayo security interests za Uganda emundu ziyitawo nga bwogambye ne zituuke Karamoja manya nti nno tetulina awo no border abalina border ne Somalia ye Kenya simanyi bane South Sudan yinako bateyinaako tetulinanyeeko Somalia at all nagani emundu ziyitawo bazajjanga na mukoka Katonda yamanyi ne zituuke Karamoja bwe batugamba nti muwagira abayeekera UN ne tukondemminga kulaije yasooka n'agamba nti fenga Uganda tugenda kuva ne mutawo lwa America tugenda kuva Somalia kwekalakasa ekyali kitututeyo okulwanirira ebya Uganda kyali kirazeewaawo saawa eyo so n'ekyo n'olutalo olwa Somalia mwali Museveni yalugendamu kubanga nkuzaayo wali Museveni ng'asimbula ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe agenda ebweru abasirikale abazze omusiibula kuliko ebiseera byali Brigadier kati Major General Stephen Kashaka kuliko kati omugenzi yafiira ndowooza ali ku ddaala lya General James Kazini nga kuliko omulala yali Tabane yali Kano Tabane Kyabehende yafa ne bamuziika ekiruhura abagamba nti bwe tuba yasooka baga nti muli mu kibuga muli mukola bwa malaaya revolution yegenda kufa manyi ye Museveni okubeera mu buyinza it is a revolution muli mukola bwa malaaya tulina okukola ebintu bisatu okuuma revolution ekitegeeza okukumira Museveni mu buyinza ekisijja kubiddamu n'ekimu ku byo kyali nti ng'oyagala okubeera mu buyinza olina okubeera ne America ne Bungereza South Africa ne Tanzania nga mikwano gyo n'abagamba mmwe ekimu ku byo kwe kuloonya okujja abaana baffe abamuze sini ey'omukaaga tubayingiza amagye babeere nga bakomandinga amagye era n'alonda Stephen Kashaka nga CPC Chief of Personnel and Administration n'atandika okuwandiisa abaana baabwe ne bayingira amagye katoyolo bawulya nga bagakulembera n'agamba eky'Amerika ekyo bakimulekere foreign policy ajja gikola kati mu kwagala okufuna America nga mukwano gwe Museveni ebintu ebyazaakola biri deliberate n'abantu babyerabira kuganya America anyinza gikolerayo ki yatuta amagye gaayo
Somalia Abasomali ne bakuba America ne babasibamu ku street emiguwa yes ne babawalula ku street America ne balaba abaana baabwe nga babawalula ku Collins ne baga nti amagye gaffe kati kukuva Somalia n'olwaleero interest ya America gye yayawaniye ku mulundi tevangawo naye kati yakyusa kakati bana abaffe bogambye nti tubageza ku Hamdani kuba twalanga abasenare bawagana aba Russia omulimu gwe tukole Somalia gwego gwa mashinare nze ndowooza gwa mashinare ndowooza nti Mwai Museveni kino ekyabaddewo talina kuddamu kwewerera aba Al-Shabaab akolenga America bakola mu Afghanistan ajjeeyo amagye ga Uganda bakomeweka abaana after all basooka ogenda babanga $2,200 nga basirikale ababulijjo olwobwava obuli mu Uganda bayideyo nga baagala ogenda ne bagamba n'okugulirira bagulirira bagende naye kati baba wabina bavaayo eri tebakyabawa babanga $1,200 gavumenti ne basalako $200 buli mwezi kakati babakendezaako baba awo mu bina nze ndowooza nti awo tubanga abagenzi era Museveni kyadayagalako mu statement ye nti temulowooza nti bano okugenda e Somalia yenyini amaana ogamba nti ayagala kunoonyereza alabe kubanga alowooza mwabaddemu obulagajjavu weyabadde ekyankwazi yagaye nti be basindisa okugenda e Somalia mulimu bakuuku mulimu badriver mulimu ba personal assistant nga golowooza nti lwaki abantu batuka okukola ekintu ekyo nga tugenze kuwana lutalo nga nabo bakakasa nti lutalo lwakufana kuwona si lwa byanfuna kituuka kitya nga abagenda okusindika amagye Somalia bakamanda basindise ba personal assistant baweereza abafumbi n'abadereeva newoba oli musiru oba otandise okumanya nti n'abasirikale mu mayindi yaabwe missoni ya Somalia yakukola sente yakufuna buli omu noonyayo abakuli ku lusegere mu magye obasindike bagende bakwate ku dola iriya olutalo goleza nti Kongo basindikayo badereeva baabwe etali 10 kyebafunayo abagenda okulwana bagenda okulwanyisa ADF oza ne baza okusindikayo badereeva baabwe ba personal assistant maybe olwokuba tebannatulumba nayo tetumanyi bayinza okulumba nga Olalwanda we yatulumba naye tebagenda kulumba nga Museveni wagamba nti eno base gye baoveraninze ali mu kunoonyereza naye asuubira nti yabaddemu abafumbi yabaddemu personal assistant yabaddemu ne badereeva ekyo nga president yakyogera n'osigala nga gw'okyalowooza nti amagye ga Uganda gagenda Somalia kulwanisa batujju nga bw'otwala badereeva we baba balwanyisa iyali tekikwetagisa kubanga naye ne badereeva b'amagye kubanga kino sigamba nti bajjeyo dereeva wa Ssemujju bajjeyo badereeva b'amagye but nze n'ekyo Ssemujju nkisanga nga simanyi what was the intent ya Mwami Museveni okujja okugaa nti wabaddewo obulagajjavu wabaddewo obutakola nga butateekeddwa kola then n'agenda down n'atandika okubreaking down failings. I mean, what's the intention? Kati ne opponent eri amaze okumanya nti wana wali banna Uganda banamba lujega soka Museveni yagambye abaddewo board of inquiry bagenda kunoonyereza batubuulire naye nga tebana kunoonyereza ate ye n'atubuulira kati g'osuubira nti ripooti egenda kubayo wakanya bya Museveni nga yazze n'akugamba nti ekyakubiza amagye ga Uganda e Somalia byebino wammanga n'agamba nga bwe mubaze obiwulira kati ntaddewo n'okunoonyereza kati abasirikale yagala baveeyo bagaye nti president yayogedde bya bulimba isi e Somalia waliwo cover up mu bintu bingi ekisooka tebatubuulira amagye gafudde bwebabuuza nga bagamba nti balinze African Union ebabuulire African Union yeyabadde mu base gwe African Union ate oga nti olinze African Union ekubuulire ninga gwe African Union gwe abaddeyo tebatubuulira abasirikale bameka Al-Shabaab be bawambi tebatubuulira abafunye obuvune nawo gye bajanjabirwa sitale yonna teyawukana buli wetubadde n'obuzibu bwe butyo bayira we Rwanda lwetukuba kisanga 1998 nali ndoza nakatandika okukola ku monta 98-99 Rwanda we yatukuba omulundi ogwasooka twafiirwa abasirikale abawera 600 kubanga yes a whole battalion was wiped out oje simanyi oba ripooti ya Mbabazi Salim Sale ne Tinyefuza wagisoma bwe yali nnyonnyola ripooti eyo lwaki mu UPDF basasula abasirikale ab'empewo yava ku kiri ekyasooka ekyaba sajja yani gwe baziike Buweju yali brigadier gwe bagamba nti eyo kya Republican House
Tadeo Kanyankole waliwo ne Kashiringi. Tadeo Kanyankole yalabika ndowooza. Kati mu ripooti ya Mbabazi bajja bannyonnyola nti okusasula abasirikale ab'empewo kwavaawa. Ne bagamba nti amagye ebiwandiiko ebyali bikwata ku magye nga bakayingira mu buyinza. Ebiraga bali mu bamekala ki babyokera mu Republican House. Ne babitawo ekiseera nga tebamanyi balina abasirikale benkanawa. Ne badda mu ripooti y'emu eyo. Ne bateekawo nti obuzibu obulala bwava mu lutalo lw'ekisangaani. Abasirikale abaafa teriyo abamanyi ne ku strength basigalako bakama baabwe nga sente bazifuna ne bazikozesa ebyabwe. Kati awo era bwe baatuukawo ku basirikale abaafa ekisangaani baateekawo ... namba ne batagiwa. Naye nze nali nkyali mu mawulire and I am very sure bye nkugamba Rwanda yatukuba buli bataliyoni y'amagye bataliyoni zibeeramu zijukiza amagye kankukeberere bataliyoni ebeeramu abasirikale 7 naye wansi wa bataliyoni waliyo eddakawo gye nerabidde ginoonye kati eyo bataliyoni usually eduumirwa Kano wansi we ngaliyo bameja nga 6 era babaita n'abaziika ekapeeka abaafiira e Rwanda naye nolwaliro namba tebagitubuulira bataliyoni bawera bava ku 7 mpaka 10. Yes naye wansi wa bataliyoni wabeerayo waggulu waliyo division waliyo brigade y'abasirikale 2,100 naye wansi wa bataliyoni waliyo nerabidde gundi division wansi wa bataliyoni waliyo unity endala y'amagye nerabidde zibanga 7 oba 6 ezikola bataliyoni nga buli limu era abasirikale nga 10 usually aba abaduumirwa ba major abali wansi wa bataliyoni then bataliyoni eduumirwa Kano mu magye ga Uganda structure. Kati Kano Sula Ssemakula yali aduumidde bataliyoni eyagenda okulwana ne Rwanda era yawonawoko n'abantu batono. Numbers tebazitubuulira ezi Somalia tebazitubuulira abantu nga bafiidde ku lutalo lwa Uganda tewaliwo na kigaana kubaleeta kololo nga America bwolaba. America walaba we yali eva Afghanistan ne batta abasirikale baaliwo 2 ne batwala mu nnyonyi ne bakola omukolo ne babawo ekitiibwa ne babasiibula. Aba Uganda tubaziika mu kyama yeti abo nabona abaana baali baleese kololo abasiraamu ne tubasabira n'eddiini endala ne zisabira abaliwo ne tumanya bameka abafudde ne tubaziikira mu buzira bw'abantu abagenza okulwanira Uganda ebweru. Ekibikuumyanga byakyama kiki nti abasirikale abalwana Somalia bwe bafa temujja kumanya ne Museveni alina ab'amagye because amagye nga gali ku lutalo bajja n'okugamba nti tufunye casualty tufunye abafudde bwe bati ne tufuna abayinja ne tufuna ne missing in action nti ababulidde yawe tamanyi kwa tuweza gamba nti baba waambye nga tubalabyeko nabo ne baba ezo nazo ne namba tebazituwa. So nze yakuddamu kyenzize nga njogera otolo Somalia emyaka 16 gye twagenda okuyambako Somalia okuzimba amagye tulemereddwa nga America sente ziyasaasaanya obutitimi n'obutitimi ze yagenda okuyambako Afghanistan eteekewo gavumenti ewagirwa UN neremererwa. America neganda naffe tukoye tugenda musaawe mu abatalabani ne bajja ne boverrunning Afghanistan nsi nene tuweza ganti government nga amagye ge mbadde mu training ebbanga nebbanga bali bateeseza ani yali ateeseza nani no government yonene Museveni okulwana eruweero okufuna obuwanguzi. Museveni yali awagirwa abantu b'eruweero n'abasinga obungi mu Uganda ekitwaba omuntu n'ompita akikulimba abantu bawagira Museveni ajjeko obote era naye kyava yeewaana agamba this was a people's protracted war bantu bwe balwana. Abasomali baleka batya Al-Shabaab abantu 8 nga bwe batugambye ne batambula okuva gye baava ne balumba amagye ga Uganda ng'ate n'abamu ku Basomali bwe tubadde tutendeka wano ku Oliver Tembo ne training z'amagye endala bwe batuukayo eri nga beegatta ku Al-Shabaab ng'olwana n'Abafugaani bwe baakolanga ne bagamba nti mu kampu Abafugaani ababaddemu nga be bainterpreta ebakolagana n'amagye ga America olwaliro akuttemu lunaku Abamerika naye ng'ate yabadde abayambako. So olutalo luno teruyinaawo njawulo n'olutalo lwa America mu Afghanistan. Okulwawo obutavaayo kubeera
face kubaita okusavinga face twefuule nti otabo tulwana lutukwatako era tujja duwangula. It is not possible. Mwami Museveni akwata abaana b'abantu abali Somalia ne baana abafuna emitwalo 40 mu UPDF, at least obulamu bwawe tebugenda kugenda mu ngenda gye bugendamu. Ampuliriza Lutindo, kibuka byompereza bingi zisagala kusoma maji mpereza modern hierarchy ya maji naye ndowooza ebyo bingi. Kino kibadde kyangu wansi wa brigade mulimu division 3. Wansi wa division mulimu brigade 3. Atubulire wansi wa battalion waliyo gundi mekanzera bidde ekyalina okutubulira. Wansi wa brigade division wansi wa division sijjukira oba kampani oba tugenda kukinonyako. Ampuliriza nkomawo bwenkomawo okuva mu birango Ssemujju Mwami Museveni yawadde bagiyita executive order awandiise mpanvu ne specifically njagala kudiringa n'ebintu bibiri mu yo. Ekimu yagambye abalaalo tebaddayo okugenda mu mambuka ga Uganda n'ente zaabwe nga bagenda okunoonya omuddo oba okusengayo. Ekyo kimu. Ekyokubiri yaweze okwokya amanda Mulango, Acholi, West Nile ne mu Eastern Uganda. Eastern Uganda teyabadde very definitive. Naliwo nonga mbuuza Eastern Uganda bategeeza ne Busoga, but ebyo kitegeeza ki kino? Kubanga ali ewuwe kati olwaleero kino kimutegeereza ki? Mu studios egikwanjulira nina Ibrahim Ssemujju Nganda. Baguma Richard akuganye nti gyali akuwuliriza era yakakasa nti mu byoyogera mulimu obulimba buyitirivu. Naye Baguma bwa identifying oweereze message. Ono omulala akugambye nti ekisooka nti ensimbi z'obadde oyogerako agambye nti babasasula $406. Yes, that's true. Which translates to about 1.7 million. Naga nti omusirikale singa afiira mu ATMIS eno babasasula family bagicompensating emitwalo 5 egya $. Compensating. Ono bwagambye figures aina. Well, Ssemujju should also be truthful and discuss the matter in its complex form. Don't neighboring countries have a genuine concern on Somalia becoming a staging ground for the spread of political Islam in the region? In the case of Sudan, isn't it Muslim nations UAE and Saudi Arabia and Egypt fearing the re-arise of the 1881 Mahdist revolution that fantasized a pure Islamic revival? Aga nti naye tadautinga nti eno tuliyo nga bamasinali. Naga nti naawe tunuulire ekifaananyi ekinene. Alan Ttaka abadde akuweereza nti kyetubadde tubuuza aga nti companies eziddirira brigade eziddirira battalion wansi wa battalion waliwo company. Yes. Ono akuyita Kyankwanzi. Aga nti Ssemujju ajja Kyankwanzi tumusomesa amagye. Manyike kitundu sagala kufuuka w'amagye ate. Eddamu abo tukyuse subject. Okusooka lyangambye political Islam bwebeera nga abasiraamu mu nsi nga basingamu obungi ne bagisalawo nze sigirinako buzibu. Obuzibu bwenjirinako ye muntu yenna okuimpozinga enzikiriza yaba obusiraamu obukatoliki ku bantu kubalala nga si konsensasi yaabwe. Kati omuntu mu Uganda simuwagira kujja kufugira Uganda ku sharia because abasiraamu Uganda si nsi y'abasiraamu yaffe ffenna. Naye Somalia babeera nga bali 98% basiraamu nibaga bagenda kufugisa Qur'ani sikirinako buzibu. Nga ne wabaye ensi simanyi Roma bwefugibwa ku mateeka ga Bible. I don't know. Nze sina buzibu buli nsi okwefuganga weeyagala. Ekyo sikirinako buzibu. Obuzibu bwennyina ye muntu okulengera awe nanga nti mulwaki mwefuga bwe mutyo osaagala mwefuge bwe mutyo nenga abagamba is even an outsider. Gomanyi nti Islamic Party yawangula okulonda mu Algeria ne bagijjako Afrika okujja naye ng'ewangudde ne bagamba gye mujje kuba muluki bawangula okulonda Egypt, America, Saudi Arabia. Yes, America, Saudi Arabia ne United Arab Emirates.
ne bajja ko government ya murushi ninga jwa mugandi omusajja omusiraamu nnyo ayinza okujja ne waffe n'abasiraamu n'abencouraging abajja bakulembere nze obuzibu mbuyina ku muntu yenna oba wera ddiini oba amawanga n'agenda n'afugira banne nga abafugira ku interest za ggwanga lye oba za ddiini lye mu nsinga eyaffe eno it must remain a secular state kuba tulimu abantu bangi naye abasiraamu gye bali oba Saudi Arabia kyova olaba Iran is Islamic state bo nsi yaabwe bwefuga nga abasiraamu Saudi Arabia ne mu nnyonyi bw'oba omuwuli baga nti togwa wano n'omwenge era tovaamu n'omwenge bajja kukusiba kuba bo basiraamu bwe batyo bafuga kati obuyinza obujjawo ogenda e Saudi Arabia nobaga nti nze eddembe lyange okubeera n'omwenge wano walabye otwadde mu World Cup ekata nebaga nti kale engeri gyemuze nga mulimu abatali basiraamu omwenge mujja kunyweranga ku National Theatre wokka sigwa kujja mu bisaawe ne bayomba lwaki mwayagadde okweta World Cup nga mujja kulinyirira eddembe ly'abakyakazi exactly kati buli nsi eteekwa okufugibwa nga bannannyini baayo bwe baagala kyenayagala kukata kugamba amband za LGBT nti wano temujja zambala exactly yo ensi gye muzzeemu bwetyo bwetambula Abasomali nkugambye onangambye nti political Islam naki ambuulireyo wajja yali awulidde nga tebanaba kubalumba Abasomali gye baali bateze ebbomu wajja yali awulidde nti Abasomali bagenzeyo okusupportinga gavumenti eriyo ambuulireyo interest zaabwe zibadde ziri Ethiopia kubanga mulimu kati gye balwanira zibadde ziri Kenya kubanga eri Abasomali milioni 2 mu Uganda baali bajjamu nga bagenda mu nsi endala okukola so politics owali gyonna naye mutegeerako ekitono ekimala kakati olwaleero kyova olaba Uganda erina interest e Congo ne Rwanda erinayo interest waliyo abatuusi era kyova olaba ffe ne Rwanda olwoko President Mutuusi ffe be bagamba nti twagenze kuwagiranga abatuusi M23 ebyo tebiggwa buli omuntu wabeerako n'abantu be nga ggwanga lye lumu naye ne mwenda ku ne Russia bwakola Ukraine yes waliyo Russian speaking people gye bali mwaba suffocating nze olandi mubafula bakutujja kubalwanirira abo tubasaleko kati ezo entalo ezo omuntu siziwagira nazo nze by the way naye omuntu omulaba nga abeerako nerizo nali ne Andrew Mwenda nga ngamba nti gavumenti ya Rwanda eriko yatondebwawo kulwanirira abatuusi be batta nti wewa yatondebwawo kulwanirira abatuusi abaali batulugunyizibwa bamale babatte ne mu genocide ewuli etya nti ate waliyo abatuusi e Congo bali mu kubatta n'esirika nga mbuuza gwe ekyo yagalayo ekikola etya nga wano yazze abatuusi baali babayisa bubi ne bava e Uganda ne bajja ne balumba ne bakwata obuyinza abamu ne bafiiramu bangi genocide nanga nti kati abatuusi abali ero nabawulira batya nti abatuusi bannaffe abali South Kivu Kongo eri mu kubatta ne basirika olwa kisoboka kati Abasomali balina obuzibu bwabwe wakati wa Kenya oba Kenya ne Ethiopia because ye Abasomali neeri ffe tetulina n'olwekyo tulina okuva e Somalia tukomewo wano abo ababiri abo abalinayo interest eziri immediate bagende beesootinge executive order za Mwami Museveni nazisomyeko naye nze ndowooza ndi za byabufuzi lwaki ndowooza ndi za byabufuzi nabadde ne omubaka omu mukyoli ku ledi emu Mapenduzi yakiikirira kati yakiikirira Gulu we yafuuka site ne bagisalamu constituency emu ku kibuga ky'Eggulu yakikiikirira ne mugamba tenga kinamwe nkikiririzaamu tera kuzina abakyoli mugenze mufuuka mukwano gw'NRM era mu kalulu akabadde mungi obusookedde ddala Museveni yawangula ebitundu byakyoli kati ne musuubiza nti ekintu ekyatuuka Eruweero Nakaseke eri Kyankwanzi Kiboga Nakasongola olutalo lwa Museveni nga lwakaggwa nze ku kyalo gye Lwansanga gye nzaalibwa Ebijaaba baatugambanga nga bayita ndowooza Bulemeezi eyo nti waliyo ettaka osobola okugenda n'otwala ettaka liri awo Nagalaale olwaleero abalaalo ne batandika okuteeka zifaamu mu bitundu ebyo Nakaseke Kiboga
Kyankwanzi Nakasongola kati bali Bale kubanga ebitundu ebyo Museveni yalani olutalo byaberangamu abantu batono n'abaalimu abatono ne baddukayo nga teriyo security ne bisigala nga vast land eri empty almost kati ne bagenda kisoka basoka ng'ettaka balitunda layisi liriye mu byalo nyine emikono gyange mu parliament amba kigabala ba mwankole balinayo nabo faamu kuziika yagulako emitwalo 2 asatu wana kati muzalegeze ku milioni 4 ne mu kusoka bonona bagula ne bateeka yende nze ngenze mu district za Kyoli Noya badde Gulu badde Amuru nakajira emirundi ebiri nengo ovuga novalo tuli ku radio Simba ekamocha notuke mukono nga tosanze enju nemu nga takakalu nechi akinala bayonga nebibira babitemedde no dala kati enale mbulu wogisenza neraba takakalu abalalo nga bajja ngawe bazeje nkugambye kinalinga amapenduzi nti mwenaku zinakoze omukwano nenale mwaiti mbasubira nti bajja kujja mukwano gwo wajja nga tonyiga fe waffe bajja ne bagulawo farm bali Luwero bali Kyankwanzi bali Dudawanti mubetegekere bwetegekezi baba ne mundu zaabwe ne basalako ekitaka kinene oli nateekawo ente kuba Museveni yabagamba balekerawo nomadism takyayagala era ne mu executive order yagambye okutwala ente mpozi ng'otukakasa waguze n'osiba akatimba teritogenda kubeera nomad kati Mwakyoli tibalinganga wano mu Buganda ettaka liri lyabika kikyangu genda kuligula n'ekyo Ssemujju Siroza nti nakyo kikyali totally yakubyabika bannabyabufuzi abali beelite baakyo bagenda ne bapasolinga out ettaka eriwerera ddala era mikwano gyaffe obamanyi osanga oli ngaga nti alina square miles nti oli alina square miles 15 bagenda baintroducingayo freehold naye tennaba kubeera dominant nga bweri wano nenze ndi musanyufu njagala abalaalo bagende Mwakyoli batwale ettaka nga bwe balitwala Luwero ne balitwala Nakasongola ne balitwala Ekiboga Kyankwanzi Bale ndi musanyufu first of all bateka okumanya Abakyoli nti abalaalo Museveni baga nti mulekerawo nomadism nabo bazaala ewaabwe bali pasolinga bokwatanya kaita yibande kubirivaawo bayita lwaki tulerigenda okutuuka ndowooza Kamwenge gye ligukira kuliko faamu okuzijjudde bazisibye kati abaana bawe banasibawa bataata basibye n'abavubuka kati ba abaana basubira ne bagenda kusibawa balina genda kusiba Amuru balina genda kusiba Noya enjagali yaddala bagende basibeyo Abakyoli bamanye nti bwokola omukwano ne Museveni n'NRM bino bye bimu ku byofuna balina okujja mikwano gyo ne baliisizaako ku nte zaabwe mu kasooliwo ne basalako ettaka ne balunda ngaffe wano bwe twakwata abo mukwano ne bawangula obote ne bayingira obuyinza ne batusasula kugenda Luwero kusibayo mafaamu Nakasongola wano Kyankwanzi wadde olaba nga gundi tutamaguzeemu kubimulwanya alwanirira abantu kuba abo square mile Museveni ettaka lyalina kwalundira ente biri ebyalo 8 eGomba owaye abatandise okuyita eno ku luguudo lw'Essemba babirayo ne kubalooza bakubye endulu bagati eriyo yakwata video ng'ente zisala nga babayimiriza anti ente za Museveni tebazikubira ng'ombe mujja zikanga era waliwo obulodi buloka nze ko mwana liita mudda oziyita oziba ziyitawo mulina okuyimirira side ne side ente ne zimala okuyitawo ziriko n'abapoliisi abaziwerekera kati we tubyogera ano balooza ntusiga bukyayi kakati beebo kasita bakwano baabalungi ennyo bajja mu kitundu otuko kuba omutima omulungi n'obaleka ente zaabwe ne zijjako kasooliwo kikibadde wano kati kyenagambe mapenduzi nti mapenduzi go tokimanyi nti bw'okola omukwano n'abalaalo ende ziteekwa okwegiriisizakaawo kati njala zigende Noya Kitugumu zituuke eri Ramwo baguma Ssemujju omuwulira ate baguma agamba ki bw'obeera ne mukwano gwo Peter mulimu byogumira kati omukwano omupya Wakyoli gwe bakoze n'NRM Museveni kwa neewuunya first of all president waga nti abalaalo tibalina genda Mwakyoli nga yabakkiriza ogenda mu bitundu ebirala lwaki Akyoli efuuse nga yo gy'atayagala bagende ukibeera nga nomadism n'obulaalo genda okutwala ente kibi alina kugenda nga abakuŋŋanya buli gye bali n'abazaayo gye baaviira ddala originale
naye kati omukwano gw'ebyobufuzi eno tanakwagala bagendeyo ye tibalina okugendayo kuba abazadde mugambye nti ettaka ewaabwe balisibye eriweddeyo balina genda kulinoonya wala kyava agamba nti okujjako ng'oguze n'osiba n'akatimba awo tewaliyo problemu era babalinde kuba sente bazirina. Ate ekyamanda kuba naawe okkiriza nti amanda abasajja ba shreddings amanda nakugambako olumu twalitunuulira bya butonde ne mugamba Peter nga nkyali chairman wa Kosasi aba forestry authority baŋŋamba nti buli mwaka tutema ebibira hectares 9 naye sente ze tubawa biliyoni 4 bali plantingako mu theory 3,000 hectares. Ate nga tikikwewuunyisa nze nga ndi mu senior 6 senior 5 kyenda mwena ndi Masaka secondary kyenda mwetaano twagenda mu trip ya geography nga tugenda ku Lake Mbulo naye Lake Mbulo ebiseera ebyo olwawetanga nga wakabeerya ntonde muneekongolera omwo ng'ebisolo mu ebiri ne tutambula Lake Mbulo nemuyita mu njovu ne mugenda ne ku lake tetwatuukayo naye ngenda okutwalayo abaana bange lumu mu December ne bagamba mujengende mbalamuzeeko Uganda sula embalala enkiya ne batwala ku Lake Mbulo twavuga nga noonya Lake Mbulo ngenda okulaba nga ndi ku nnyanja nga Lake Mbulo nkyagiraba naye ne banga nti kalina kuzi ne bagenda babajjayo ne baddayo. So abantu ebibira bagenzi babisala mu kitundu kya Uganda ensonga ezisalisa abantu ebibira nyangu nnyo okutegeera buli population lwewera pressure ku ttaka yeeyongera muneeje n'omuntu nga ngamba ate nga mu myaka 2 kisuubira nti Uganda egenda kubeera n'abantu miliyoni 8 in the next 20 years bwe tukyazaalira ku 3.something% buli mwaka ndi mu myaka 2 okuva kati jakuba n'abantu miliyoni 8 ezo abafumbisa amanda beeyongera kuba tulimeddwa omusanyazi okateeka ku sente entono ne gaasi n'abantu mu bungi bweyongera n'abagakolamu ssente. In fact kinande simanyi kinategedde nti amanda tugatunda ne Kenya mulimu lolezi basindika ne zigenda zitundako mu bitundu ebirala. Ebibira okusobola okubisigazaawo singa tubitemamu mbaawo maybe ne miti ebintu ebitonotono bwe bityo tibyaligendera ku speed gye bigendera naye nze mwamuuru gye nasembyeyo okutambula Peter nga mu nsiko olengera nsiko nsava bulungi ettaka lyayo sava naye ng'olengeramu batema manda na loole zitambuza manda. Kati ekyo omwami Museveni ne waanaaleeta executive order tetandikira mu kutema miti etandikira mu kkubo okukwata loole zireeta manda n'ogaa nti kati okuva olwaleero onwards sikyakkiriza loole zireeta manda bwe banaazikwata tugenda kuddamu kyamuza kugamba nti abantu 98 ku buli 100 bafumbisa nku na manda. Kaakati bw'ogawera tukyamuzi honorable Ken ono munnamawulire bw'ogawera abantu banaalya executive order kyetegeeza ni Museveni njonga nti abantu tebafa yafulumiza ya theory tegenda kukola nakati saawa zino wonayimirira ku buli eruweero because ebyamaguzi nze bwe buli wentambula mu Uganda Peter neetegereza buli kubo nendaba biki ebisingako okutundibwa ekkubo lino eryeruweero gye lisinga okuvaako amanda bw'obona aba otambula kiwa attention ene wa Museveni yagambye nti baafuna obugagga ojja kulaba nte mbuzi matooke bo bakola bw'onaakwata luweero ojja kusanga nga ogyeko emmotoka ezambuka e Sudan naki ezamanda nga nnyingi obula munakasongola eriyo omunyiivu yaga nti Ivan Wannume Musoga nti bw'owera amanda okuva kyoli nti bo ogambye agaabwe ewaabwe bateme then abuuza ekibuuzo kyaffe kino ndowooza Siraje yakibuuza wano nti omukyoli ali e Kampala afumbisa amanda agava ewaabwe eyiganga naye agava ekyoli galeme kujja. No nze mukulaba kwange ng'omuntu kyenkugambye ndi Ivan Wannume kino kiri scientific bwedda ku Bombo Road loole ezireeta amanda gye zisinga okuva bw'okwata eryaffe eriva e Masaka oyinza n'okuvuga okuva ekyengera n'otuuka erukaya nga tonaakusangayo loole y'amanda. Kati ekyabantu batunuulire ekyakireetawo nti ebbanga abakyolire baamala nga bali mu ntalo ebibira n'emiti byakula nnyo okusinga ebitundu ebirala kuba abaali badduseeyo nga bali mu kampu n'olwekyo kati waafuuse nga
wewasinga wolaba nti kati loole ezitikka omusonyi ezisinga obungi ziva Lukaya n'ezitikka amanda ezisinga obungi ziveeyo. Ekyo executive order kyeyaze okwadwesinga naye nekyadwesinga mu bukyamu. Wano gavumenti yagendako netugamba neyisa polisi ey'ebibira netandika okupangisa ebibira emyaka wakati wa 28 naye byapangisa ebyo bonna babitema ne basimba kalitunzi. Mu lipooti ya auditor general mulimu n'abasimba ebijanjalo n'ebitooke. Kati ate badisaba baagala actually mawanda yabaddewamu asaba we babadde babawanga ttaka lya kibira babaweewo freehold title. Ati kati waki banaabeera nga tokyayinza nakutwesinga nti kyali kibira nga tokyayinza kutwesinga nti kyali kibira naye Peter nga tonaba kunta ndese olutalo oluli mu kire ku Namanve kawungeezi k'olwaleero UPDF yekulembedde abaleerwe ndese basenennyuza abantu bakaaba omukyalo omu enju ku railway enju ekubye n'omwana ndese balaja n'omwana yo kafiiriddemu mu nju nenkubirako abasirikale nkubidde ku layije nenkubira abaleerwe niwe mba muleeta leerwe nga yakugasa abantu. Kakati ate mmwe amagye mwe mugenda ogitambuliramu nga bwe muze okolera leerwe ate mubalese mubasi. So kikavuyo mbaddeyo personal kawungeezi naye ng'emboko zinyooka abantu bwe bagezaako okwegugunga UPDF ng'ekookinga mundu balese tractor zisenda waliwo ekivubuka nkisanzibwa ng'eyinginiya naye kitumba abo bakyavuddewa agamba mwagala okulemesa projekiti ya gavumenti mugaye gavumenti si yegenda okulinnya leerwe. Gavumenti erina duty ekulanga abantu baayo newebeze kuleeta leerwe tereka miranga ku kyalo nensubira maybe njogedde n'abamagye katusubire balina kyebajja okola because tusobola kubanga UPDF yekulembera eviction kati buli wanabeera eviction UPDF yekulembera. Ampuliriza Lutindo wano ku Radio Simba tusinkane nate olunaku lw'enkya.